abateseza Uganda mwena katubasabe muteseze Uganda ebintu ebitugasa buli mukungu alwala bamutwala Bulaya okufuna obujjanjabi kiswazanye ensi yaffe twandibadde tufayo netutereze waffe netuzimba amalwaliro agali ku mulembe sente zetusasanye ezo mututwala bakungu okugenda okujjanjabwa tuzizimbe muwano katolubwama mulwadde nayalyeyo Bulaya mulinga mwe abagamba nti Uganda kabu tumaniriza ku kitundu kya Bizonto ekyolwaleero ekyokwemulugunya ku byobulamu byaffe wano mu Uganda bannange kiri bubi nedda ate bwe tutayogereko bwe twogerako nga mugamba kati ate rabaabo nedda waliwo ekisukka tuli Bizonto nga bwe mutulaba tuli bana jjajja Zonto nannyini wato waggulu wali n'akyangamu n'abalagako nti wate ekyali talatibu nga luwombo lw'amagi jiniya Zonto wali n'abakubira kasaluuti nga bulijjo ate ne Lady Zonto aja timulamba tuli mu kisibo n'akabawa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuhu mutuwagira banafa abakatajira property consultants bakugamba nti gende waabwe maka gaabwe walusubi nga wakava ennamawujjolo wali obookya enkoko bonatuukawo bagambe ye mumwe abakatajira property consultants nti ye balina poloti enteeketeeke oyagala kola faamu balina ettaka eddungi koyinza okukola faamu nga n'amazzi weegali bulungi nnyo nkugambye ku luguudo lw'ejjinja nga wakava ennamawujjolo katawuna akaddako bakata walusubi ku mukono ogwa ddyo ekizimbe bakita building awo ewali banafe abakatajira gendayo sente z'olina zonna bajazikiza oyagala mmotoka mpya oba etambudde oyagala nnyumba egwerere ddala genda banafe abakatajira property consultants brand shoppers bali wali eri Kabalagala opposite American Embassy balina engoye z'abaana oligino ez'abakyala gomesi oligino balina engato z'abasereebu genda wali opposite American Embassy Kabalagala bajja kuwa buli kyoyagala efe Bizonto nga n'omukutu gwaffe gwe tusinzira okubaweereza guyitibwa New Bizonto empeereza mpya buli kimu kipya Lady Zonto mulabe kyana kishanana abakikwana abakyepikira abagundi mmwe tugire kubanga waliwo omutemu agwo tugire okugira temumalagira kubanga binzukira Bizonto muli mutya tuliwe tutyo mpola Uganda mugiraba bulungi nnyo amasizabu zaabu ddala okufa kwolanya ongenda tulaga ensi eno Uganda zaabu ddala tunula ku budget y'okuziika yennyini tojja okulaba kijja kulaga bingi n'embeera yennyini eri mu ggwanga tutunulire bulungi ojja kakasa ddala ensi Uganda nsi yali ewuunyo just ku budget y'olumbe lw'omugenzi baaguze katunkuma wa bukadde 8 ne bagula obuyuni buno obukopo obwaffe bwa miliyoni 8 Uganda mugiwulira gana amataala agaka gana ag'emitwalo 5 yo budget etulaga bagaguze miliyoni 3 just buli ttaala ettaala emu bweki era ng'owakana Uganda si zaabu oyo yonna tuveeyo tudde ku kitulese ensonga etulese olunaku lwa leero ey'okwemulugunya ku nsonga z'obulamu ekintu bulamu kintu kikulu nnyo era buli muntu ali ku nsi eno alwana nnyo okubeera omulamu yadde nga tukimanyi nti buli kintu ku nsi kirina obulamu kiteekwa okufa naye era tufuba nnyo okukola ebintu ebiyinza otuyamba okuwangaala ennyo ne tutafa mangu tutyo ne tuwangaalako era mu mbeera eno abantu sekinnoomu buli omu alwana ngeri ate okwetangira endwadde eziyinza omutta okugeza omuntu bw'awulira omusujja adduka misinde okugenda mu ddwaliro aguleyo kotamu saako ne panado amireko mangu ataasa obulamu era mu bwangu afunawo enjawulo kubanga era naye alina obusobozi obwo okuleka kotamu saako ne panado oyo ye muntu owaffe owa bulijjo abaamu n'olukumi lwe bwatyo bwe yeetaasa naye ate waliyo bali abatalina busobozi yadde empeke yadde ye panado era bo bambi kye bakola bagenda mu malwaliro aga gavumenti simanyi herese center bafuneyo ka panado bataasa obulamu kyokka kibakuba ensisi okugenda mu ddwaliro simanya herese center nga teriyo ddagala era ekiddirira omuntu oyo bambi adda buzzi waka ng'ayenda mululuuza oba kannaalongo oba kyewamala ataasa embeera awo
ne kabuli oluusi katonda abayamba bambi ne badda engulu ne babona okufa oluusi bigaana obulwadde buzito ne bafa mu ngeri etyo kiri Uganda wano naye ng'amazima omuntu afudde naye ng'ekimuse kubulwa 10 lugula ka panado oba kotamu nga nejadiviridde mu Health nga Center nejaddukidde mu Health Center teriyo pulaani yadde ka panado kati kino kitegeeza omuntu oyo ekiba kimuse ebeera gavumenti wano mu Uganda abantu abasinga erwanako nnyo mu bintu ebisinga naddala okwejjanjaba saako n'okwebezaawo waliwo levo eya wansi eri ddala bannange leva eri nga yo tesobola erwana n'abeera taata takola maama takola babeera waka kwerimira lumonde bambi basobole obbaawo n'okuliisa abaana baabwe kati bwalwaza omwana n'amuwa omululuuza kugaana okukola ekiddako kufa kubanga mu ddwaliro teyandigenze teriyo ddagala n'afiirawo bambi ate abo bangi nnyo abafa mu ngeri bwetyo obufunze tugamba bafudde lwa gavumenti tutafaayo kuteeka ddagala mu malwaliro omanyi n'endwadde nazo za njawulo nnyo ezirumba abaavu ziba za njawuloko n'ezirumba abagagga ekyo mukitegeere omwavu alumwa mutwe alumwa linnyo omusujja gwa kasooli musujja gwa miyembe kitali ku mugagga balwala birala nnyo birala nno ddala ddala balwala ebirowoozo sitwesinga ezo n'endwadde endala enzitozito ddala era ku levo yaabwe nabo beerwanako ne bataasa obulamu babeere abalamu naye sobeera nabo waliwo ebibasukkako nga tebayinza kumalako nakwejjanjaba ng'eddagala eriyinza okubawonya endwadde nga wano teririiwo nga liri bulaaya era nga n'ebyuma ebiyinza okuyamba biri eri buyindi oba Amerika okugeza omuntu alwadde omutima bamutwala buyindi tewali walala kati abo bwennyini we tujja ekibuuzo ti ku ttaka lino erya Uganda tewaliiwo kifo we tuyinza kuzimba dwaliro nga ddungi ne tuleeta n'ebyuma ko n'abasawo abayinza okuyamba okujjanjaba abantu abali n'obuzibu naddala ku mitima tubuuza bubuuza gavumenti endala ezaagala bannansi zikwata ssente ne zigula ebyuma ebisobola oyamba ku bantu ab'emitima ezitwala abaana okugenda India bafune obukugu okujjanjaba emitima saako n'ebyuma bayige enkozesa yabyo sooka weebuuze tuligenda e Buyindi tulituusaawa nga buli alwala wano bamuddusa buyindi okufuna obujjanjabi naye nga naffe tulina obusobozi obuzimba wano ne tufuna n'abakugu era twakizudde abakungu abafa okugeza mutebire saako n'olanya n'abalala abafiiridde US oba bugirimaani ekibatta kimu kubulwa bujjanjabi tuleme kugamba nti nno gavumenti yetta abantu ekyo nedda bakulu tetuyinza okugamba nti abanene mu gavumenti ate bennyini beebetta nga balaba gwe n'ofuuka gavana wa banka ya Uganda kumala emyaka 2 agekutte gati n'otafulumyayo ssente zizimbe malwaliro wabula ate n'ofulumya ssente eza kampeyini oba n'ofulumya ssente ezigula tiyagaasi saako z'ennyonyi zino zinamunkanga ennwanyi z'entalo saako n'emmundu azifa olinga agamba nti wetegekera olutalo tetugaana kirungi okugula tiyagaasi kubanga era kiyamba mmwe okwenywereza mu kintu naye lowoozaako nga kansa nkukutte naye nga gelowoozaako nga kansa nkukutte ddala kiriba kitya mulowooza ate nnyo obadde gavana emyaka 2 beddu nga tewali ddwaliro yawagabirako ssente nga n'eryeruba waliri yamwawa ssente ate nannyini lyo si munnayuganda kati ebyo byebiki namwe mulowoozeemu bannanga abakungu mmwe ttale nnyini yemmwe gavumenti mwe mutusalirawo olaba nammwe mufa nga ne ssente mulina ate ate oboffe bamufuna mpola baabwe n'oba sipiika n'otateesa bulungi mukwata ku ssente musimbe malwaliro muswala bakulu naffe tubeewuunya katusabe abamerika n'abazungu abalala saako abasawo abajjanjaba abakungu abene Uganda ne bajja gye muli okufuna obujjanjabi mu malwaliro gammwe nga bansagaffe nga temuli ddagala bwe batuukanga eyo n'okuba eddagala effu bafiire ddala baleme kudda eno ekyo bwe muli kikola tujja basiima nnyo ebyo bye byaffe bakulu